السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ayimba tenda amajjibu yakyatukumye kubanga tukyali balamu ffenna. Tumusaba sokusasira kwena emirembe mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bannaffe abatulaba eyo, musomo gwaffe omukulu ennyo gwe twagala okubanga twejjukanyako gwe musomo gwaffe ogwa faraidu, era musomo guno omuntu anaaba gwetaaze biidhinillahi ta'ala ku YouTube gujja kubanga gisangibwa biidhinillahi ta'ala. Tubadde tujjukanya ku erimu ekwatagana ku faraidu nga tuyita ku WhatsApp media, era nga audios gye ziri abaana abazeetaaze musobola okubanga muzifuna biidhinillah. Tutandise nate ne video yaffe nga tutandikira ku introduction oba tuyite ennyanjula ey'omusomo gwaffe tugenda okubanga tutambula nagwo gwe musomo gwa faraidu. Ku whiteboard yaffe wano tulinako omusomo gwe bayita al-mirath, obusika. Bayita obusika ddala obutuufu obw'eddiini y'Obusiraamu. Va ku buno obusika obwaffe obw'Obuganda abantu abajja ne bagaba ne babeera nga tebenkanyankanya, naawe ono bingi olinamu bitono, naye ffe tugendera ku busika ddala obutuufu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatwanjulira mu Qur'an nga tusinziira ku bujulizi n'entematema gye yagenda tematema ebintu bino nga bwe bifaanana wamu ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwe tugenda mu Qur'an tujja kulaba ayatul mawarith, aya ezikwatagana ku busika. Aya ezikwatagana ku busika obuli sarih, obuli obwanjulukufu, nnyingi nnyo ziri mukaaga, naye tugenda kutunulira zino essatu ezirimu ekinyosi nga zonna zisangibwa mu ssuura emu, suratu Nisa. Endala ziri mu ssuura ez'enjawulo, gamba nga suratu Al-An'am, gamba suratu Al-Anfal, mulimu aya 2 namba ezikwatagana ku ki? Ku busika, n'endala ennya nozisanga mu suratu An-Nisa. Naye zonna nga bw'oziraba Allah subhanahu wa ta'ala yazireeta okukakasa obusika buno nti bulina kubeera bwaba famire n'ab'eŋŋanda nga bwe tuzze tulaba abadde batugoberera ku WhatsApp media ku audios. N'olwekyo mu aya tulina aya ey'omusanvu, aya ey'omusanvu mu suratu Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, agamba nti lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eteeka lino erisookera ddala ye aya esookera ddala mu by'obusika, egwa mu aya eziri geno ezinyerera yizinga muziri mujmal. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abasajja eri abasajja lirrijali nasibun, eri abasajja balina omugabo mu mmaali z'abakadde baabwe zibabeera balese, wal aqrabuna n'ab'eŋŋanda zaabwe, walinnisaa'i nasibun, n'eri abakyala nabo bwe batyo balina omugabo mu mmaali z'abakadde baabwe zibabeera babalekedde, wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe bebabeera babalekedde mu ababeera abasika, mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa, mu butono bwabyo nga bwe babeera babirese, aw kathura oba mu bungi bwabyo nasiban mafruḍa. Allah subhanahu wa ta'ala mugabo yagulaalika nga gwatteeka okubanga abantu abo bateekeddwa okubanga bagufuna. Aya ey'okubiri yeno aya ey'e11 Allah subhanahu wa ta'ala era atugamba mu tteeka eryo n'atugamba nti yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka eryo atugamba nti atulamira ffenna nze naawe eri abaana baffe abawala n'ab'obulenzi. Agambye nti Allah subhanahu wa ta'ala lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, bwe obanga muwa omwana omulenzi muwe ebintu ebikubisa mu mwana omuwala. Amakulu omuwala bw'afuna ekimu, omulenzi afunawo 2, kye yali ategeeza mu aya eyo. N'agamba nti fa in kunna nisaa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma taraka, bwe babeera nga abaana abawala basukka ku omu nga bagenda mu muwendo ogwa waggulu, nga basukka ku 2, amakulu okuva ku 2 n'okudda waggulu. Kuba ffe tugamba abasukka ku 2, ababiri wano bwe tubeera mu musomo gwa faraidu tubatwala nti ababiri babeera bangi. N'olwekyo babeera bangi nga bali bawala nga basukka ku omu amakulu 2, 3, 4, 5, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti tumuwe a half. Wa in kanat wahidatan falaha nisf, ate bw'abanga ali omu mumuwe ekimu ekyokumeka, ekimu ekyokubiri mu migabo gye mba mubeera okubanga mubawa abaana abawala naddala. Mumuwe a half of the wealth, mumuwe ekitundu ku maali eba erekeddwa mukadde we. Wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudus, ate n'abakadde baabwe temubalekaayo nabo mubeere nga mubawa buli maama ne taata nabo bafuna omugabo 1/6 eri buli omu.
nsekedde bulungi eyo aya bwetyo bwejja etambula nga bwejja etambula biidhnillah tujja kweyongera ojja kusobola okuginoonya okuba nga ogimalayo inshallah Allah subhanahu wa ta'ala nga bwekimatema aya 12 Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera nga ayogera ku busika obw'abooluganda obusika bw'abooluganda singa olw'oluganda aba afudde nga taliseewo ki nga taliseewo mwana Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako n'agamba nti wa inkana agamba Allah subhanahu wa ta'ala billahi minash shaitani rajim n'agamba nti yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala eyo aya yesembayo naye tukatusokere neyawaggulu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma wa in kana rajulun yurathu kalala bwaba omusajja nga afudde nga talinaawo mwana talinaawo bakadde naye nga alinawo baganda bekusaidiya maama falikulli wahidin minhuma sudusu bonna abo bwe babeera nga baliyo babiri buli omu tumuwa kimu kya mukaaga Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatugamba wa in kanu akthar min dhalika ate bwe bajja nga bangi nga basukkakaawo falikulli wahidin minhuma wa in kanu akthar min dhalika bwe babeera nga basukka kwabo amakulu nga basukka ku babiri bagenda wamu fahum shuraka'u fi thuluth balina kugenda mu kimu kya kusatu so Allah subhanahu wa ta'ala era nayo n'atugamba mu aya endala tugenda tugirese netugenda ku aya y'10:76 era mu suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala nabbi bajja nga bamubuuza abasahaba bamubuuza ku muntu aba afudde nga taliseewo mwana naye nga alinawo owooluganda kusaidia taata oba ku taata ne maama awamu amakulu nga alina mugandawo afudde naye talina muganda talina mwana we talina taata talina maama naye nga gwe oluganda wooli so Allah subhanahu wa ta'ala atugamba singa omusajja aba afudde nkana rajulu bw'aba musajja gwe yatandika naye yurathu kalala nga bagenda okumusikira si baana be naye baganda be agamba Allah subhanahu wa ta'ala walahu akhun aw ukhtu naye nga alinayo owooluganda bw'abanga musajja nga alinayo mwannyina bw'abanga mukyala ng'era alinayo bw'abanga mukyala nga alinayo oluganda mwannyina omulenzi falaha nisfu ma taraka mwannyoko oyo ku maali yo abagenda kufuna ahafu emaali yo nebegenda kutulamu emirundi ebiri abeere nga bwekyo egabibwa nga mwannyoko agenda kutwalako ekitundu ekisigalo kibeere nga tukigenda fi baitu mali muslimina oba fi maslahati lmuslimina al-amma wakigende eri mu nsonga ezigasa abusiraamu n'olwekyo wahuwa yarithuha Allah teyakomawo ate bw'abanga mwannyoko afudde nga mukyala yafudde naye nga aliseewo mwannyina amusikira omukyala nga talise baana talise bba talise eki naye nga yeebadde n'ebyobugagga mwannyina oyo agenda kumusikira emaali yonna agitwala ebbanga lyamala nga baluganda obuno bwe busiraamu zezimu ku ayati zetujuliza nazo mu Quran obusika obw'eddiini y'obusiraamu bulina obujulizi kwe butambulira n'emigabo egiri prescribed okuva mu Quran ey'ekitiibwa mu aya zino tulabye emigabo egy'enjawulo tulabyemu omugabo in summary tulabyemu omugabo ogusooka ogwa half netubiramu omugabo ogwokubiri gwe batugambye Allah subhanahu wa ta'ala gwatulese ebibiri ebyokusatu 2/3 ogwo nagwo tugulabye omugabo gwe tuzzeeko okulaba tulabye omugabo ogw'ekimu ekyokumeka tulabye omugabo ogw'ekimu ekyokusatu ku saidi ya maama netulaba omugabo omulala ku saidi era mu bujulize muno bwe buli netulaba omugabo ogw'ekimu ekyokuna netulaba omugabo ku saidi era mu bufumbo bw'abooluganda netulaba omugabo ogw'ekimu ekyokumeka ekimu ekyomunaana omugabo ogw'ekimu ekyomunaana that is an eighth ku saidi y'omukyala netulaba omugabo era omugabo ogusembyeyo omulala gwe mugabo ogw'ekimu ekyokumeka ekyomukaaga a 60th gino emigabo mu bufunze nga bw'ogiraba wano 1 2 3 4 5 6 buli musika yenna ayitibwa nti musika mu famire yo tasukka wano teriyo mugabo gusukka wano gino gy'emigabo mukaaga nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaginnyonnyola mu aya zino zonna nga bw'ozirabye bwe tuzirabye wano bw'atu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yazinnyonnyola tulina kye bayita a half tulina kye bayita a third tulina kye bayita quarter tulina kye bayita eighth tulina kye bayita 2/3 bibiri byakusatu netulina kye bayita 60th
gino gy'emigabo mu bufunze emigabo 6 obusiraamu bwe gyatugabira omuntu gyateekeddwa okubeera ng'akola ki nga agikwata. Tetusendyayo katusendeyo obujulizi okuva mu hadithi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuwulira mu hadithi mpitirivu nnyo, tetujazimalayo ne katusomeko zino entonotono. Yatugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yatuleetera Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti alhiqul faraida, mutuuse emigabo li ahliha, eri bannannyinigyo. Mutuuse emigabo eri bannannyinigyo. Alhiqul faraida li ahliha fama baqiya, ekiba kisigaddewo nga mumaze okugaba, la shakka waliwo tugaba ntusigazaawo gye tuba tusigazaawo, fali awla rajulin dhakar, mukiwe omusajja asinga okuba omulungi ow'okumpi ku luganda lw'omufu. Ekyo hadithi etukakasa nti ddala tuteekeddwa okugaba emaali nga tugigaba mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala yagigabamu. Teyakoma okwo, n'atugamba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ng'ajja ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'atugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ta'allamul fara'ida wa'allimuha, ta'allimul fara'ida wa'allimuhu an-nasa, mumanye emigabo, mumanye okugaba, mumanye entemaatema y'ebyobusika, mumanye ebyetteeka, ate mubiyigiriza abantu. N'agamba nti wata'allamu wa'allimuha an-nas, mugiyigiriza abantu. Wata'allamu al-fara'ida wa'allimuha, mumanye yasooka na Qur'an, ta'allamu al-Qur'ana, muyige Qur'an mugiyigiriza abantu. Wata'allamu al-fara'ida wa'allimuha, era mumanye n'okugaba ebyobusika, mumanye n'emigabo, mumanye n'ebyetteeka, mbere nga mubikola ki mubiyigiriza abantu. N'agamba atya, kyava agamba mu hadithi eri endala, hadithi nyingi nnyo tetuyinza kuba nga tuzimalayo zonna, tukonako obukonje siti kubeera nga tufuna obujulizi tukulage nti byonna byonna ebintu ebikolebwa mu busiraamu birina kuba nga bikolebwa okusinziira ku ki, okumanya. Qala Umar ibn al-Khattab, ayogera Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, n'agamba ta'allamu al-fara'ida wal haqq, ta'allamu al-fara'ida wal lahm. Agamba Umar ibn al-Khattab, mumanye fara'id, mumanye n'ensobi, amakulu mumanye ensobi bwe ziba zijjidde wa bwe ziteekeddwa okuba nga tegeeza, wannahwa mumanye n'olulimi oluwarabu okitegedde, wassunan mumanye ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kama ta'allamu al-Qur'an, nga bwe mwamanya ekitabo Qur'an. N'olwekyo fara'id ono omuntu ateekeddwa okumumanya nga bw'ategeera ebintu ebirabikola ki ebisigadde. Wa an Ikrima, hadithi yange eva kwa Ikrama mawla ibn Abbas, yali omuddu eri Ibn Abbas, qala yagamba nti kana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yada'u kana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yada'u al-kabala fi rijlaihi wa yu'allimni al-Qur'ana wal fara'ida. Nti Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yalinga atwala obuvunanyizibwa okubeera nga amuyigiriza. Atukubulira Ikrima yali mawla Abdullah ibn Abbas, yali omuddu eri Abdullah ibn Abbas naye nga yamutta n'amugya mu buddu. Atugamba nti yatwalanga obuvunanyizibwa n'atuulaawo n'abeera nga bw'ati amuyigiriza ebikwatagana n'ebibalo ebyobusika, bw'atyo n'amuyigiriza ne Qur'an ey'ekitiibwa. N'olwekyo mu mbeera efaananako bw'ekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, omusomo gwaffe gwe tugenda okutambulirako biidhinillah, tujja kubanga tutambula mpola mpola n'ekikwatagana ne ilmu fara'id paka ati Allah subhanahu wa ta'ala lwalituwa obusobozi okubaako ne bwe tuba tuggusa ne bwe tutuuka biidhinillah ta'ala. Naye ng'ekikwatagana ennyo lwaleero tujja kubanga tutambula ennyo nga tutambulira nnyo ku bibalo, amakulu nga tuyingira nnyo mu kubala hisabat n'okumanya emigabo nga batugirisitinze wano biidhinillahi ta'ala insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga ezo saba biidhinillah Allah abeerenga atuwafaka, atuwe enkwatagana biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.